era emmwanyi yaffe etalimba erabika kakati yeeyagala kuba yo tekowangako nkuba. Nze musajja wa Kabaka Birimo Matovu munnabuddu munnakalungu pulogulaamu tunda mwegguliza ekikugattako ekikongerako gwe n'abantu abakuliraanye mu kitundu kyo n'eggwanga lyonna. Kakati olunaku olwaleero ate ndi mu Mwanyi Terimba. Kaweefube oyo wa Mwanyi Terimba yayongerwamu Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Era abantu tubeebaza mujjumbidde. Kakati Mwanyi bwegenze ng'ekomawo abakulu tebatudde ne baga nti abantu Ssaabasajja Kabaka abalima emmwanyi tukoze tutya emmwanyi ojjongerako omuwendo n'okwongera ogifunamu. Ekigambo kiri kiviireyo ddala nti Mwanyi Terimba. Awo nno Obwakabaka era tibwatuula. Ekitongole ekiyitibwa Mwanyi Terimba Limited nekitandikibwawo era nga kituula ku kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekiyitibwa Muganzirwazza. Nange bwe ndaye ng'enkuba etonnya nnyo ng'ate nabaddeko n'ebuddu ekyamulibwa eri ekalunga abantu balima emmwanyi ninga nti kampita abakulu bano era abakulu bendi nabo mwe muli mukadde waffe Daniel Mukasa Damulira ono ye chairman board of directors akulira olukiiko oluddukanya ekitongole kino. Tatambudde yekka ali ne mukadde waffe ono ndowooza muto wange Kironde Charles nge chief executive officer kale muyite Senkulu ow'ekitongole ekya Mwanyi Terimba Limited. N'ekisinga obukulu wano naddala mu Buganda wano banaye okulamusa n'okubuuza kintu kikulu nnyo kuba n'Omuganda aga nti emboozi enaanyuma ogirabira ku nnamusa. Kambasabe bababuuzeeko ate tugende mu maaso. Kansooke ne mukadde waffe Mukulu Damulira. Baganda baffe mikwano gyaffe ffenna abatuwuliriza tusanyuse nnyo okubeera wano ku BBS Telefina yaffe era mbalamusizaako mwenna nti muli muti eyo mwebale okulima emmwanyi mwebalire ddala okukuza Obuganda. Weewaawo. Mukulu Kironde. Neyanziza nnyo ssebo mutesitesi abatulaba mwenna mbalamusizaako nze Kironde Charles nga nze Senkulu w'ekitongole ky'Obwakabaka ekisuubula emmwanyi Mwanyi Terimba Limited. Era kansooke mukadde wange. Weewaawo ssebo. Ekitongole kino hankibuuze Senkulu. Ekitongole kitandikibwa ddi era kisangibwawo? Ssebo neyanze kampuni yaffe eno ey'Obwakabaka yatandikibwa yawandiisibwa Ssebo yawandiisibwa mu mwaka 2019 naye emirimu emitongole netandika okugikola mu mwaka 2021 era nga tusangibwa ku kizimbe Muganzirwazza eky'Obwakabaka ekiri wano e Katwe. Era ssebo omulimu omukulu gwe tukola kwe kusuubula emmwanyi okuva mu bantu b'Obwakabaka n'okuzongerako omutindo. Mukadde waffe Mukasa Damulira. Ssebo. Ng'abantu obujjumbize buli butya enteekateeka eno? Abantu bajjumbidde nnyo enteekateeka eno okuva kampuni eno yo yakusuubula mwanyi era nga yagoberera kampuni enteekateeka ya Kabaka ey'okulima emmwanyi Terimba. Abantu bajjumbidde nnyo batuwadde emmwanyi tutandise ozigula era tuzitundira ddala ssebo bwana Uganda n'ebweru. Mwe muzinoonya bazireeta era naffe tubajjukiza. Obulyawo ng'owa mwana wa bodaboda atuuse ngaleese zivudde wa mukadde gundi namulala nakuba n'okuva Ssese nti tulinayo emmwanyi zaffe ne muziddukira. Ne tuziddukira. Minzaani mugenda nayo yeewuuba awo wennyini ne ssente zo wesigala awo wennyini ye aga nti muteeke mu bbanka sirina gasula kutebuuki. Era emirundi egisinga tubakubiriza tuziteeke mu bbanka naddala tutera kugula ku bibiina kubanga byo birina omutindo omulungi. Kati byo sente z'ekibiina tetwagala tuzikwase muntu kale tubakubiriza ne tuziteeka mu bbanka. Mwanyi Terimba Limited kitongole kya Bwakabaka mugula ziri ku mutendera ki? Kakuta kamu kase gobimanyi ssebo mbadde nnizo onnonde kuba zinire emmwanyi naye mwagala zituuse ku mutendera ki? Weewaawo twagala kampuni y'Obwakabaka etwala emmwanyi okuva ku mulimi n'abalala abazirina okuva ku mutendera gwe tuyita ogwa kibooko ogwa kase
ogwakase oba kibooko ze zaanikiddwa ezikaze kibooko ze zaanikiddwa zikwata noonyeenyaamu noonyeenyaamu n'owulira nga kaakati zikaze kakuta kamuze embisi kakuta kamu zembisi emmyufu ezo zengedde obulungi ezo kaakati kakuta kamu yoyo gwe bamaze okujjako akakuta kana akamyufu gwe bayita kakuta kamu ate wamagobe kaakati ffe mu kampuni yaffe omulimi tumuggyako emmwanyi nga ziri mu kibooko nga zimaze okuvaako akakuta gwetuyita kase gwetuyita kase ebibiina we bisinga okukolera ezo zetujja ku mulimi ezo zebayita batya ezo zemmwanyi ezengedde emmyufu ziba tezinafuuka kakuta kamu ziba tezinaba kufuuka kakuta kamu ezo ziba tezinaba kufuuka kakuta kamu ezo ziba zakava mu nnimiro okuva ku muti zikyalimu n'obuwukawuka bumunyeeramunyeera obugwa ezo twagala abalimi basooke bazongereko omutindo bazaanike bulungi ku matundubaali zimale okukala baziteeke mu kyuma zijjeko akakuta kati bezivaako akakuta awo nezivuuka kase ati ffe awo nga tuziddukira mukulu Damulira weewaawo so ekitongole kino kyesigamye ku mutindo nsaba ogatte eddoboozi ly'okulya senkulu ono eri abatwana abatuwuliriza emmwanyi omuntu agiteeketeeka atya okutuusa lwoga nti mwanyi terimba limited eyo gye baagala naye najjaga nti bagenda kumpa ssente zange eno ennyini gye bakola ki gye baagala sebo ng'eri wali ku mutendera guli ze tulabya zinoze mu kiseera azireese kyekiddako kaakati bwamala okuzinoga ebyemabega sibiddako tubiddako kubanga onogirabira eri yonna naye bwemala okukwengera nga bwe tugirabyawo twagala ogyanike bulungi ku matundubaali tojanika mu ttaka era janika ekalire ddala eggwemu amazzi ago olyoka ogitwale ku kyuma bagijjeko akakuta ako ffe tulyoke tugigulenga omulamwa mulungi nnyo teguliiko kuwumba kwonna awo tulyoke tugitwale abamwanyi terimba tuginonyeza akatale weewaawo naliko wano n'omu ku balimisa bamuyita Yahaya ava mu bukadeefu nangamba nti entereka y'emmwanyi kikulu nnyo wooterese emmwanyi akawoowo akaliwo emmwanyi keesika ekyo mukyogerako ki sebo ekyo kituufu nnyo era abalimi tubakubiriza nnyo ebiseera ebisinga sitowa y'emmwanyi gireke nga sitowa ya mmwanyi tossaamu bikebe byomaze kujja mu ddagala lyofuuyidde nunda n'enkoko mukene wange mukene mufunire sitowa endala kubanga mukene oyo awunya nnyo kati bw'omutereka n'emmwanyi emmwanyi zigenda kusika akasu ka mukene ati nyina enkoko zange nnya za Christmas ezo nazo zifunire kasitowa akalala oba ekiyumba ky'enkoko mezibeera zisula emmwanyi zireke zokka ate era bw'obeera ozitereka mu makutiya gaffe teekawo ebiti omuzungu bweyayita pallets ekutiya ereme kutuula wansi wennyini kubanga zisika nnyo obunyogo nezinyuukirira ate tutwalayo ttaala y'amafuta ettaala y'amafuta eyombi nnyo katadooba mulise emmwanyi dayo bwe zifaananya ago mabi eddakiika eyo ewunya amafuta emmwanyi yantondo nnyo bweti esika mangu nnyo nnyo ali ku BBS telefayina ndine mukadde waffe Daniel Mukasa Damulira ono nno ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'emmwanyi terimba limited era tatambudde eka aline mukadde waffe ono Kironde Charles ono ye ssenkulu w'ekitongole kino eky'obwakabaka kyenyiza okugamba nti kiwere ekyammwanyi terimba limited kisange wano ku Muganzirwazza Katwe. Kaakati enteekateeka ziri zitya ez'okutongoza Kaawa waffe kansookere mukulu Damulira sebo kaakati nakiwuliddeko ewakiwulidde era olunaku lw'enkya tugenda kubeera mu bimuli bya Bulange wano nga tutongoza Kaawa waffe gwe twatuumya erinnya Mpologoma. Kaawa Mpologoma tugenda kuba tumutongoza olunaku lw'enkya mu bimuli. Katikkiro yajja okubeerawo ng'emugenyi omukulu era nga tugenda kutandika okulaga abantu mu butongole ekika kya Kaawa Mpologoma gwe tukoze mu bipimo ebyenjawulo. Tujja kuba tumulaga abantu era tutandike okumutunda wonna mu Buganda ne Uganda. Kaawa oyo apaakingiddwa atya mu bigero ki? Neyanziza sebo Kaawa Mpologoma ali mu bipimo ebyenjawulo
naye mu grams tulinayo akatono ennyo kali mu grams 10 akalala akaddako kali mu grams 2 akaddako 5 akaddako 10 akaddako 2.5 akaddako 5 then ne kilo emu yoyo kaawa waffe Kaawa Mpologoma omusekule ate omuse kitegeeza omuntu yenna asobola okwegulirayo kaawa omuntu yenna asobola okwegulira kaawa n'atwala essanyu ewaka kituufu lwaki ogaa nti essanyu kubanga kakaawa bw'okanywa ofuna essanyu ery'enjawulo naddala Kaawa Mpologoma bw'okanywa ssebo ofuna essanyu ery'enjawulo ate n'olizza ewaka weewaawo mukulu Daniel enteekateeka zigenda kuba zitya ssaawa mmeka baani abayite tugenda waliwo okunywa caayi tuwawule tweyanziza ssebo kacaayi weekali kakaawa twamanyira kacaayi naye twamanyira ekyo kibi nnyo oliagera nakulagirira nsanga wano ku kankozesa ekyo tulina tuukawo ku mafuta nga tulaba linnya ddala kakati tulina kakaawa weekali kajja kubeerawo era abantu abagenya foma natuukira ssaawa nga 3 kitundu ssaawa 3 tujja kuba kakaawa tumaze okukasetinga ng'omuntu akwata kakaawa ke ng'agenda atula mu kifo kye ssaawa 4 emikolo lijja okutandika tutandike programu yaffe era oluvannyuma lwe speech emu 2 Katikkiro atongoze kaawa waffe tetujja kulwawo tetugenda kulwawo nga tunywa kakaawa nga tunyumyamu bwe kamala tubukala nga kamala byonna atuuka baani abayite abagenyi abayite tulina abantu bangi tulina tulaba naye ajje kyeŋŋamba waliwo abagenyi abayitiddwa ku mukolo mutono sigwa munene nnyo babeere ku terefayini babinga bagula bulungi abagenyi abakulu tulinamu waba amasaza baffe tuyinza baleka bebasinga okubiriza okusimba emwanyi era betwagala bakubirize n'okunywa kaawa tulina bannaffe ab'emikago tulina abaregulator aba UCDA tubasubira okubaawo tulina ab'ebitiibwa abaminisita ba Buganda bajja kubeerawo n'okuva mu gavumenti yawakati tutongoze kaawa waffe buli muntu amutegeere wetwogerera kaawa asaasaanya oba atandika nkya wetwogerera mu butongole lwagibwako akawuwo abeere nga atandika okusaasaana ebitundu bya Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu era tugenda kukola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti Kaawa Mpologoma afuuka ekintu ekimu ku ebyo ebyetaagisibwa mu maka ngaffe akatandikirwako kano grams 5 mu kuteebereza kanaaba kasende nga mmeka ku buduuka bwaffe ku kyalo kayinza okubeera mu nusu nga 10 kubanga twagala nga buli muntu akasobola okukanywa 10 tekantwala wiiki kubanze bampita kabinika kayinza obutakuweza wiiki kayinza bampita kafulaska kati bwoba ng'oli kafulaska ng'oweetaaga kiri ekinene ekya grams 5 naye kabeera kalungi nnyo kabeera kalungi ddala weewaawo kakati essaawa zino abantu batulaba oli ayina emwanyi ye agiteeseteese bulungi ali ku terefayina waliwo ennamba z'essimu kwe bakuba okumanya ebisingawo weewaawo ennamba z'essimu weeziri ssebo simanyi oba oyagala nzisome kati ssebo esookera ddala ya MTN eri 0783 716 914 eddako ya Airtel eri 0700 38 94 12 ezo bwozikubako butereevu oba ofuna abali mu office ne babeera nga bakukolako bulungi nga bwe baziraba ku screen bwezitosebo bweziri mukadde waffe mukasaddamulira mu ddakiika ng'emu nyinza okuba nnyinako enneerabidde saba nkuwa eddakiika 2 ensi etulaba bulungi ebule n'ebweya weewaawo otuuse eddoboozi ku lw'ekitongole kyammwanyi terimba limited ku lwa Kaawa Mpologoma agenda okutongozebwa enkya eri abannayuganda bonna abatulaba kaakano bannayuganda bannange mwenna abatulaba njagala okubategeeza nti Kaawa wammwe atuuse Kaawa gwe mwayagala Kaawa w'Obwakabaka Kaawa Mpologoma era olunaku lw'enkya bwe tunaamala omulonkinga lindirira ku ssaza kugombolola Kaawa agenda kuba atuukayo enteekateeka tuzikoze okulaba nti Kaawa tumubunya wonna mu Buganda ne Uganda era nga okutandika n'olunaku lw'enkya tugenda kusindika bakitunzi baffe bajja kubeera buli wamu nga batunda era mumulindirire
ajja kuba batuukako mwekyo muba mukola munoonye Kaawa Mpologoma gwe mba mugula. Eddoboozi ly'okubalimi b'emmwanyi mu kiseera kino kuba ye wava ate ekivaamu kino abalimi b'emmwanyi ate bo twebaze nnyo Mukama kubanga twadde enkuba kyekisooka emmwanyi yaffe mugirabirire bulungi nnyo mu kiseera kino kubanga weewaawo abalabira baga nti enkuba esukkize naye ku mmwanyi ate enkuba nnungi nnyo kale mugirime mugirabirire ate muginoge ng'eyengedde mulyoke mugireete mu Mmwanyi Terimba Limited tujja kubaaniriza. Senkulu nga tonnafundikira abantu balaba ebintu ebirungi batandika okuyiiyayiiya kano kapaakingiddwa katya enkya twesunga ekyokulaba sikangu nnyo omuntu kukoona byakonyekonye nagira nalimbalimba kituufu nnyo ssebo era ensonga nkulu nnyo webale kugikoonako nga bw'omanyi nti kitongole kya Bwakabaka tukolera ddala ekintu ekiyasinza okubeera ku mutindo ogw'enjawulo era tuli beegendereza nnyo kubanga tumanyi nti waliwo bannakigwanizi bangi abayinza okuvayo nayo ne bagamba bakoze Kaawa Mpologoma so mu nsonga eyo Uganda obimanyi baba batongoza ssente mbi kituufu n'abaana ludde eri bakola ki batongoza zigenda okujja bwezi tu situation toyawula zaatongozeddwa era awo ssebo tuli beegendereza nnyo tulina obukugu obw'enjawulo bwe tukozesezza Kaawa Mpologoma waffe era bwe tunamutongoza tujja kuba tubibagamba mu butongole bye balina okunoonya ku Kaawa Mpologoma kuliko laama bulungi etali nyangu ya kuyiiya sinti buli omu asobola okugiyiiya eddoboozi lyo mu ddakiika emu nga tusibula ssebo neyanzega okutukyaza ku BBS Telefina era bannange mbakoowoola mwenna mujje mugule Kaawa Mpologoma tuwagire Obwakabaka ate ne Mmwanyi Kaseera gwe mulinayo abalimi baffe mumuleete mu Mmwanyi Terimba Limited mufune akasente akalungi weewaawo ali ku BBS Telefina kitongole kya Bwakabaka Mmwanyi Terimba Limited kyegasse ku bitongole ebingi ennyo naye nga kiviira ddala mulimu ogwo omulungi bannayuganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'omu Buganda waneebweru wa Buganda abajjumbidde enteekateeka n'omulango ogwo gwakamala byonna ogw'okulima emmwanyi kaakati ebibala tutandise bbiro zaako ekitongole kino tukijja kuyimirirawo okuggyako nze naawe ndaba gwe maama ne taata gwe omuto n'omukulu nga tunywedde emmwanyi tebabalimbalimba emmwanyi mbwe simanye entunusi nedda tunywe emmwanyi nga bwe tuli amatooke wano emmwanyi lwejja okuyimirirawo mbaagaliza akaseera akalungi katugende mu puroguramu eddako emmwanyi etongozebwa enkya Kaawa Mpologoma atongozebwa nkya tujja munywa ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.